wampadde okubeerako naawe. Ebigambo ebyange wabyogera ndi mulamu. Mpangadde naawe Kato mu kiseera eky'obugubi. Kato nkumanyi, Kato nkulaba. Kato bwe wali tonnafa wiiki eyo yonna nali naawe. Kato wasala omukungubazi omukulu mukadde waffe Katikkiro wa Buganda Mukama wange President Kyagulanyi Ssentamu, baminisita aba gavumenti y'abeene n'eya wakati, abaka bannanga aba Parliament abali wano, abaami bannyinimu mitendera egy'enjawulo, abataka n'abataka nswa ne Mawokota, bannayuganda mwenna, people power, people power. Awo mbawulidde bulungi. Pulezidenti nga bw'aliwo nzija kunnyika ebyayi mu nsuwa okusinga kati mundaba bulungi. Sijja kutwala budde bungi. Ebigambo fair enough. Ebigambo ebisinga ebikwata ku mulongo nabyogera nga tuli ewaka, era ne mbategeeza nti twasinkana mu 98. Olugendo lubadde luwanvu. Njala kubagiza famire okuviibwako omukulu w'ennyumba yammwe w'olujja lwammwe, okubagiza obwakabaka okuviibwako omusajja enkwatangabo, okubagiza eggwanga okuviibwako omuntu abadde alyagala mutali bukuusa. Bannankyukakyuka mwenna okubakubagiza, ate naddala ekibiina kya DP kinnakazadde okuviibwako munnaffe. Era njala kubagamba banna DP n'obubaka bwammwe bwe mufiirwa omuntu ng'ono sikaba kaseera kakolima na kuyita mizimu na kusiita bigere, naye kutunula lugendo ekiro kye lutambudde, mukumekume ebikyasigaddewo mugende mu maaso. Kaseera ke tumunaamala mu masaŋŋanzira nga musiita ebigere n'ebirala bijja kubayitako. Mutambule n'obumalirivu n'okwagala. Singa mpebwa omukisa okukola epita oba ekiwandiiko ekigenda ku malaalo ga Katolobwama, era nandegetaddeko kye nayogera nga tuli ewakaawe, nti omusajja aliwo agalamidde wano yazaalibwa n'afa ku myaka 52 yategeerebwa afudde. Ndowooza ye defeating epita ya Katolobwama. Abataamutegeera mbakubagiza okusingawo, oba oli awo nze nagezaako okumutegeera. Atuyigiriza osobola okukola ekintu nga tojja kuganyulwamu, era n'okikola abalala ne baganyulwamu. Kisoboka okukola ekintu nga tojja kifunamu, abalala ne bafunamu, era ensi n'egenda mu maaso. Njagala kusaasira abazze wano ne bawulira ebigambo ebyogeddwa ku mulongo ono abadde tebamumanyi. Waliwo abazze nga bazze mu bukiise, babatumye okukiika okwogera ebigambo ebyogerebwa ku bafu ebya bulijjo. Naye mulongo Kato tayogerwako bya bulijjo. Muganda wange Kiwanda, ssentebe vice chairman w'NRM mu Buganda, nze vice president wa Kyagulanyi mu Buganda, era engatta ezaagwa wano e Mawokota nali omaze okuba NRM ekigo mu Buganda wano.
singa Kato akuwulidde by'oyogedde wano yandibadde agamba ebigambo byayogera muzannyo ogumu abbe simanyi oba kyagujjukira. Waliwo omusajja omusirikale yali amutulugunya ng'amubuuza mu Luswayiri nti omesikia, ate n'amuddamu nti okusikiya nsikiya naye siwulira. Naawe yandikugambye. Ndowooza otegedde bulungi yandikuzeemu nti byogedde aludde naye tabiwulidde kubanga bwe bityo bitambula. So mulekerawo tuvuma amagufa nti abantu ffe balwala ng'olwo mwetalanga omunyage kente okulaga nga mufaayo ennyo. Kamabulu yekisembayo abataka b'emawokota bandizise Kato mu kitiibwa ne bemutandize kujja kutukongoola. Ono mwana waabwe bwoya badde bamwagala. Kato era abadde mulongo nga buli muntu amwaniza ye n'amubuuza ne baba takkaanya naye. Tekimufuula kapere nti tamanyi bano balabe bebe. Abalala era abadde abamanyi newandibadde abadde abasemberera. N'olwekyo temutuma amagufa, bwe mulina okukola mubikole. Abagobera ebigenda maaso mu ggwanga gye mbadde ntambula ennaku zo, mulabye amalwaliro bwe gafaanana n'amasomero. Kakati bakadde bange, Kato tumuwe ekitiibwa ekimugwanidde. Nga mmaliriza, Mr. President, ba artist nga twereketa Kato mwekkirizeemu. One of the most consequential MPs, omuku abaka bennyina mu parliament abankwasibwa abalimu omuzinzi, ye Dr. Hilderman. Very consequential. Muyinza okulonda omubaka okubajjuliza ekifo. But is one of the most consequential members of parliament in parliament. Ne bw'ayimirira okwogera tolayinza kugamba nti azze kwerogoza nti ensonga zaleese nti obuzi bwa muliraanwa bwasaze ne buli amalagala ga lumonde wa muliraanwa ebyo by'obujege ebyo. If only you could summon a belief eyenkananga eyamunywanyi wa mwono, you will go miles. Era mbasaba etteeka lye yaleeta okukyusa face ya industry mwe mugwa mujje mumuwagire sobole boddayo dokita. Okumanya nga mulina amaanyi ge mutaagala kukozesa, bwe twali tutuuza enkiiko ezebuuza ku tteeka lye yaleeta okukyusaamu erya corporate, omu ku bavubuka abajja okuwa testimony bamuyita Bujingo bamazeeko wano agenze akulira ndooza ya president w'aba comedians. Omuvubuka yajja and asked for audience tumuwulirize. Simulabangako, badde mulaba ku TV once in a while naye nga simugobererangako. Naye ngamba bannange tumuwulirize. He spoke with the confidence and he earned my respect in just 20 minutes. Naye nti abaana bano bali eno batuuliddwako tebafuna mukisa kuwulirwa, naye nga kyebakola bakitegeera bakyagala. They need our support. N'olwekyo musitule amaanyi gammwe, temwegayirira gavumenti etuyambe ebyo byabawangule. Rise and security twagala, omusolo omwe muguwa mwemiyimirizaawo okutegeera kw'eggwanga. Ensi etalina ati ebeera nsi y'abagwagwa, ensi etakanya ati eba nsi y'abasiru. Awo not going to be enrolled mu nsi y'abajega. N'olwekyo muyimirire, rise, mutambule wamu, muwuliziganye. Very finally, Sebo Chief Mona, I know you are really a very decent man. I hope ujja kuva wano ng'okoze commitment nti National Theatre twagenda kuzimbawo arcade nga twawulira emabega kaawo nga lwa bagisolooza gizimbawo ka arcade. Wabanga bajjawo Shimo ne bazimbawo arcade,
Wamusobodde okumenya ebintu ebirala ku mulembe guno ne mukolawo ebyobujega. Probably you are sure the artists here at National Theatre ejja kubeera improved, tegenda kuvaawo bazimbe wa arcade nga bakalya bugala bw'omulembe guno bazze bakola ku bintu bingi eby'omusolo. Ekyo yinza okuba living testimony bajjukire nti General Katumba yakola commitment era jjajjirwanirira in our time and time after them. After all, your times seem nnyo before we really take charge of these times. Naye nga mukyaliwo bwe mulina okukuuma mubikuume, kubanga ne mulamu mubijjeewo ne tunasanga waakedi ku mulembe gwaffe tujja gijjawo tuzawo National Theatre anyway. Obubaka bwange obutongole obwa office okwasiza Namwanda family muzikirize n'obuwetuwaze mpite president ajje akubagize abataka akubagize n'eggwanga.